abasajja bakusaasira ne bajjukira omulimu gwe watandika ebivulu balabanga kubiwa abapresenta butakuba nnyimba zange lwaki tebabiwanganza Einayo kivulu kye bakuwango nga kivulu ki nti nno bakuwadde katukuyimbire ofunemu akasente weddaabu nenkafuna wa yange neddabulula kyobola bannala anti agabira bo bayagala bamukoleko amawulire mmwe mumukoleko amawulire amalungi kati nga bwennalabye bano bagundi bamboozi mu kati baddankani abo baddankani bano bamawa abasabiriza b'emakindye ani atakimanyi ayi kati mawa akola mulimu ki mawa obuuziza nze mawa se omusajja w'amaanyi emakindya nze kyobala nakugamba omanyi lwaki nze sisobola muli b'amawulire era nandibaagadde naye okwekubira mawa musajja w'amaanyi abo bonna bonna baddankani tiimu malogo baddankani bambi si balogo tiimu njala abasajja balinamu akasente kaabwe tiimu njala tobasemberebayo mbozi mu kati fe twagitandikawo mu covid gwatandikayo emboozi mu kati nga tubeerawo ffenna tunyumizaawo otegedde bulungi era ne interview zibasooka okukola bwe bagenda betegereza ndi omu ku bo kakati mbamanyi baleme kwefuula dankani yali ankubidde ku simu omulundi ogutali gumu naŋŋamba wasula luwafu mpozi nga yasengukayo naye yeefudde mpozi oyo mulenzi yaliwa nga dankani akimanyi bulungi nze nali mmanyi naye kyali wange kubanga ye muntu yali ankubidde kasimu naŋŋamba oyinamu ompeeyo nfiira wano nenkikola dankani atamanyi Mono TV yankyaza emirundi emeka tasobola beera nga yakkubira omwoki eyo Mono TV olw'okuba mbunoki dankani abadde nga kyali wange naye ntidde abantu bali era dankani lwaki olwamwogerako nnyo ate kubanga ye gwe mbadde mmanyi nti kyali wange kuba bano ba Devicom simubala Devicom amuwa ekyokulya gy'alaga nawe omumanyi simumanyi Devicom talina makulu so singa babadde baagala okunjogerako nga bwe bakyaza lutalo bandimpisa ne banjijako interview ne balyoka basengejja ne bagamba JB kuba yayogedde wano Mulimba wano David Mulimba oba David tayogedde okusinga okunjajinga babeerako nange nalabye ono nambeemu gwe nali manya alina business awo kwabo benaakamenya oyo Devicom era simunenya kwogera kuba kati yayogedde nagamba musajja tumukubye okirabye omugaga n'asindika ka mobile money bwe yagambye munkube naye nende sifaayo kamuwaayiriza musajja naye bandibadde basooka kumpenda nga JB naye balina info maybe bayogedde bituufu info nga bagijjawa babeerako mu daheyazi baludde mu ndongo bagimanyi baludde mu ndongo eyaawa Devicom mu ndongo yalwamu ng'akolamu ki mbi yatandikira eri era kuyira gye mwali ku Majestic ng'akola ki ng'asala siddi ez'ennyimba ezize oba buli asala siddi muyimbi abayimbi abamanyi kale abasemberedde anti waba amanyi abayimbi tamanyi bye bakwatako tweyogerera nalabye ayogera mbu ate nawulidde naye ayogera nambemu gwe manyi awo atunda wali obugatto ye nambemu alinawo bizinesi atunda engatto ate bana bate balina bizinesi sizimanyi okujjako era okwogera ku bantu abatabaliiko ekyasinze okunnuma ku basajja abo nambemu yagambye mbu bwe ndaba lutalo ne JB ndabanga Trump alwana nange nambemu kati nambemu yalowooza yenze omanyi kati twafuna ekizibu emikutu gino mirungi naye buli asanga ayogera ne byatamanyi bw'oba tomanyi kintu noonyereza obujulizi nze mboozi gye nnyumya nina abajulizi bwema nkugamba daheyazi yatandika atya buletera muzeyi Tamuna nti yatuwa ekirowoozo mulamu nenjogera ku Musi Joseph nga mulamu nenjogera ku Ambassador Sali nga balamu nenjogera ku Angel Sekandi omusika wa yayogedde ng'alaba temuli mu layini emu David Talo w'amaanyi nnyo ku ebyo kati kyogamba buli w'amaanyi nnyo bwe yabeera nabo balina okubanga bali ku level yemu olyoka otegere nti emboozi gye banyumya yemu olina oluyimba lwe wayimbye oteekamu abayimbi abamu olw'amalogo terukuleetera obuzibu kuba abayimbi simanyi nti ne bwayimbyeko bituufu ku bo nga muyimbi kye yagambye nti muwaayiriza kirina gwe naayogeddeko naye yajja Rediba
nze nakolako naye twali ku kizinga nannyumiza emboozi era kyova olaba tannavaayo kwogera ku ddogo lya ndongo kuba linayimba namuyidde yagobye oba Kamiiri neŋŋamba tannavaayo kwogera ku ddogo lirimu ndongo yalyogeddeko olowooza baabayimbi wali atannawulira luyimba olwo wawuliddeko agamba nti jebbi lwaki watuyimbyeko ekitegeeza by'oyimbako bituufu babimanya abayimbi Segawa yayimba ebbanga wano nga buli kaseera alajja n'asapuli muzambulemu bannange enfa kino kintwala kati yafuuka imamu wa muzikiti Segawa ani yali amuloga ajja kubuulira bwani baatuusiza naye ye kati yalokoka naye nga wayogerako naye nagamba ddogo gumu esatu nga tanaba na kuva mu ndongo ngira ngamba jebbiha simanyi bw'ogenda kukola muganda wange naye guma mane by'oyitamu bimanyi ani yaluganga Segawa waffe yamujja mu ndongo era bw'onoowulira ennyimba zajja ojja funa ansa guno mulimu mwe tuli muzibu ate abantu oli waliwo yagambye nze simanyi omuntu wabeera omugagga ow'ekisa tasobola kukutogera mwavu omugagga ow'ettima yasanga omugagga bwe tulaba abagagga buli kaseera nga bagoba abantu ku bibanja kati tubayine nti abagagga balungi nnyo omuntu gwogoba ku kibanja nga wagulawo ala omulaba n'ogamba toyagala kumanya n'osenda n'ebijja ebyo boogerako muno si balogo esimaye oli asinga omuntu bukatoyogera ku gundi gw'osinga nze soogera ku ebyo gwe by'olaba anti era bagamba nti nno akusinga ensonga lwaki omwogerako ansinga nti kati oli kwerippa ku ye mbufune amasannyalaze nze nno munnange sisobola kumwerippako fune masannyalaze mbuuza lwaki nze njogera ku byantuusibwako kyova olaba mu kunsinga kwe sirina kye njagala mpe wampulire nga nakyemusaba kati kikyoyagala mbuulira abantu mazima kutegeera bantu kye beeyisa mu nsi na mitima gye balina siva ku mazima era kye waliwo yangamba baweeyo kye bakuwa olabika nalabye eyo namba emu era yagambye omanyi oba jebbi yakizuula nti lutalo buli kaseera bwamuvuma amuwaayo nga bwe yampaaki wali omuvumyeyo n'akuwaayo yampaaki kikye yampa kati nga bwe kiri bwe kityo abaami abo n'akabinja kaabwe mwabwe emboozi mu kati nkimanyi nze temusobola kunjagala kubanga muli afuta mane temuli afuta bwenkanya muli ttiimu malogo temuli ttiimu bwenkanya kakati nze mbagamba bwe nti namba emu gamba David Lutalo taddamu kumpa nga bwe namwogeddeko anti wagaye muvuma sinamuvuma nako omuntu avuma omuntu njagala oli akebera interview yange oba naligambyeko nti gundi kino bino ebimu ebivumibwa ema nali nvumiyeyo n'eki nga nkimuvuma nga soogera bituufu nti ekibiina kyabwe kyakona nedda tekyakona ate kirimu muyimbi maneja kijjamu saamutidde obutaswala ekibiina tekyakona wambuuza olina bayimbi ki ngakola interview tulinamu Muzeeyi Mukaabya tulinamu Haji Kazibu Ekapo kati kwabo abasajja abo si b'amaanyi abo abasajja boyogerako kunze ne Lutalo ne Muzeeyi Mukaabya ne Mwami Kapo baani abasaana okukozesa bannaabwe bo bali twabasanga mu ndongo tebali mu gurupu baagatta bizinensi kuba bajja ne kyabwe Kazibu Ekapo ne Mukaabya tebali mu the airs just mukolaganyi nabo sikolagana nabo bakolagana nabo eyo gurupu sigiri kati ate mukyalimu omuyimbi David Lutalo anti kati kitegeeza nabagamba yafuna amaanyi naye gwe osobola okuyimbira osobola okutandika ekibiina ne kimala emyaka 14 nga tekibangamu yadde omuyimbi yenna ina nga basobola omuwa emitwalo 3 gwe nga bwewewaanira ku bantu mwolina omutima omulungi lwaki ogwo omutima togukozesezza mu kusitula bayimbi bano kyogamba tafunanga abayimbi balina talenti okuva nze lwe navaayo kale nze yali omubi kirabika tebaliiwo bulungi tebaliiwo ogamba mu kibiina kye mwe mwabula abayimbi ababa ne talenti kiri mwogezi nnyo wa kibiina kye anti kyenjagala okugamba bwe ndowooza nze obuvuna ngamba bwe nti embuzi yansalira yaki ekyo kimu ekyamunneefuuliza nga omulimu twagutandika babiri baba so kati oyagala sheya mu kibiina sikyalina kyenjagala kuba tasobola kuzimpa bwe mba nalina kufuna 40 afune 60 asobola okwawula ku byalina nampaako 40 bw'obeera wasirika mu ntandika lwaki tosirikira ddala Katonda n'akola okwagala anti kwe kuno okwagala kwa Katonda
ayagala ensi etegeere. Kati Katonda ayagadde. Katonda yayagala. Kuba bino sinze nabitandikawo nali nabyewala byannoonya bunoonya. Sinze njagala. Kati magezi kigowa David. Amagezi gemuwa atandika okubeera n'obwenkanya. Kubanga nze tankolerako bwenkanya ne bwabunkolerayo kati tebunnyamba. Naye alekerawo okwefuulira abantu. Obalabye bazze balwaja naba munnamasaka bandi munnamasaka naye yali munaku. Anti ffe batuyita banaku we balowooza naye ng'ate abatuyita abanaku. David omu yali alidde ku ssente zange. Kubanga buli kaseera nze buli musange njala ebe muluma. David omutomwanga ku ssente. Buli musange njala ebe muluma. Mukubire wano. Mukubire. Kamwekubirire. Aleka muku. Kubanga gwe bona omukubira ngira mukubirako mugabe muganda wange. David muze yitamu na nouna akuba. Uno so okubire David omu. Akwe David omu. Wasika kasa musajja wange nti wali omwadde ku ssente. Kamwekubirire wano. Bana abasajja baliwo kwonoona bantu. Halo. Ogamba otya ssebo? Ndi bulungi nze musereke Bulaya. Naye David omu mayina afunyeyo okutya ne ŋŋamba. Mu nsi tubeera na mikwano ki? Nga ne Duncan omuntu ogw'omanyi obulungi nti nze kyaliwe gwa si gumu ebiri nga Duncan ngamba jebbi siinaamu ne muwa. Naye yabadde ne ku interview ng'abuuza mbu ono pozi jebbi yaliwa. Ne neewuunya David omu amanyi obulungi nze nakugamba bye njogera mazima. Mbu nze ndiko ekitali kituufu. Ogamba kweli kundi eyaffe. Eyammwe gye mwakoze ey'emboozi mu kati. Mwani nzigyeko interview. Nga takyagala twamukola ki? Ati mwankomeredde bukomerezi. Ne ngamba David omu amanyi bulungi bwansanga nga kyali wange olinamu omutwalo ngumuwa. Kituufu naye ati nze ondaba muganda wange. Nze sina kyenjogera no ku lutalo nga kirina bulimba naye ki? Amazima ga Katonda mu ggulu, Katonda obutansusa wendi. Buli kyenjogera njogera mazima. Kyova abantu bagamba nno uyakabya obuziga bw'ekisiru. Simanyi yali akaaba. Onnaku omuntu watuuka okkaabira ng'ennaku emututeko emyaka giri mu 10 gobanyeba amaziga gaba yakakaaba. Nze ntandika omulimu Anatolius atalina gye yava bafuuka ab'amaanyi sima ebivulu babiwa bapulizenta nga nze nyini mulimu njayuuya okuzibirikiriza nze gw'olaba kyabwenkanya. Yamanyi oba akola biki naye nze ndi ku mazima. Baba bandyamu olukwe bakkirize gurupu nze nagitandika ne kijjambu twaleeta muleete. Tewali yaliwo. Ewa. Ekibina omanyi kyatandikirawa? Kati wali oyagala njogere ddi? Nga buli wantu bwe nalina okwogera baagabawo ebivvulu. Buli we nalina okukuba ennyimba baagabawo ebivvulu ne bagabawo ne ssente. Nga nze ndi awo ninganga mwe mwennyini abantu bemmanyi mwatuuka nga temunteeka ku bipande kubanga lutalo ajja kubakyawa. Sifuna mirimu paka olunetandikira gurupu empya nsobole okukola. Kubanga buli wamu baatayizaawo abagagga balina n'amaanyi. Kakati nno byebyo tujja kuddamu kati njagala interview. Tugikole leero ekawungeezi.
Nagambye ba wanyigidde lwa butakola interview. Ani ze namanya nti mu lutalo mu yabafuukira gundi wa mutata wammwe. Ate business ye nange no business yange lwaki nze mbeera nze nfutyankibwa nfuna ki? Bwe manjogera amazima kyogamba ensi yagwamu obwenkanya abogera amazima be bafuuka abalabe. Sia. Nakugamba nze omanyi lwaki ndi musirisa abantu babuuza lwaki nsirika ebbanga. Tulubadde naawe makinde ani atamanyi makinde nani nkoze kwani olutalo. Anti nze siwaayiriza muntu. Siwaayiriza muntu. Ate seru nze mba nnoonya kizinga nnyimba Masaka nnyimba buli wamu. Nze serungi yanga bakijjambu. Omusajja omukulu bw'otuuka okulema ntandika kuwaayiriza. Yogera mazima Katonda baakutunuulidde. Goyinza olowooza waayiriza ensi ekusanyukire. Nze kyova nakugamba nzize kwogera mazima sikugamba nti nno ono omuntu anjagala ennyo notanjagala. Abananjagalira ekituufu Mukama ajja kubateekawo. Mwendi mbonyebonye emyaka 10 nga gubadde nga tondaba nga nkozesa amagezi gange nali nzibye omuntu. Kale. Sebo ne banyabo ensonga zezo muziwulidde. Akugamba Faruku yabadde tabyagala lwaki? Eje emitima bajejje. Ngagala ensonga zange. Ngatumaliza ubaka kibolina eri bannayuganda. Ama obaka bonnina temuddangaawo ne mulowooza nti abantu si balogo. Era sijja kulimbira bwereere. Nze njagala kumanya Mwami Lutalo embuzi gye yansalira n'olumbe n'alunjabiza ng'ate yeddira ndiga nze neddira nte yasinzira ku ki? Kyoyagala okumanya. Njagala okumanya. Obunnanfuusi bw'okunneefuulira bw'ekibiina bwe libanga ddogo weetambuliddeko. Nze nakugamba nfukamira ku maviivi omutonzi yanwaniridde buli kimu. Kyova olaba n'amalogo gaabwe sikyagatya. Noonyaako ku mugema yatugambye alina omuti. Nze byamugema bibye n'ebya jebbi biki? Bya jebbi. Bwe ziba essaawa zino ng'oluyimba lwe nayimbya abalogo nga buli kaseera bw'obeera ku midiya buli muyimbi avuddeyo ayogera ku ddogo lya midiya baali baatya. Nze nagamba nze Musa. Musa yanunula abaddu abaali bamaze emyaka 4 mu buwambe. Ekintu ddogo tekyogerekekako. Olwo ajja kugamba naye mulogo. Olwo yagambye okumanya naye mulogo y'ensonga lwaki yagenze mu ki? Yategeera atya. Ebyo bya kito ndowooza ya wansi. Bwe batebagenda baloga abantu ng'amayi bwe banaayogera bajja bbuuza gwe wategeera otya. Basebo ne banyabo tetujja sukako awo ebibuuzo byammwe mbiteeke mu comment. Bwe bibeera byetaagisa omukulu waali bwe kuyitanga mukama wange okomawo. Nze sirina buzibu abantu sibawadde na mboozi omanyi lwaki? Tuyise mu lukwakwayo. Tuyise mu lukwakwayo eddako tugenda funa obudde obugazi. Kubanga nina obbanyumiza oli abadde bagamba mbu wakaaba amaziga g'ekiyaaye. Wakaaba amaziga g'ekiro. Kiwulira bulungi nnyo. Ebibuuzo buli omu agamba oluyimba lw'olutambula era lw'amaanyi abalogo. Naye mbu be wayimbako si banyiivu. Abayimbi banongi bajjeko interview. Wayimba Ronald alimpa mwali. Alimpa embeera gyali mu bannange. Mukulu Sipaka Sibabe yayimba nina Kendya mwali. Omukulu yayimba omuzimu gwa Nacha Masekulo mwali. Omukulu Bernard Munyigwa mwali. Lady Maria mwali. Papa Abudu Mulasi mwali. Abayimbi bonna gwe gendo banoonyeeko. Buli omu ajja kubuulira kiki kyayita mu music industry. Tubonyebonye ekimala. Tukubira Abudu Mulasi wane simu emu yokka. Bwe tuvayo ne twogerako. Notandika okugamba jebbi wuuyo. Eriko. Tujja tandikira awo basebo ne bannyabo. Ndako maluba wama. Ndowooza muli bize abalogo ne chairperson muli bize. Ani chairperson w'abalogo? Ndowooza muli bize. Omwekeja muli bize abalogo. Ndowooza muli bize abalogo ne chairperson muli bize. Simanyi nawe oli bize. No, ani chairperson w'abalogo? Yemanyi chairperson. Wenakomawo nja musanga namukubuulira. Kale, tetujja sukako awo basebo ne bannyabo bulungi. Mweraba.